abantu bonna nga bafuna akabenje ngo jeko omufu bonna bali Kampala ate ebintu byawe byonna tebyabula ebyomufu bye byabula. Can you imagine? Mufunya akabenje motoka yefudde yonna yefudde muunze ne mulema n'okkuba ebifaananyi ebiraga scene accident. Ebintu byamwe byonna ne mudde engulu nga muunze byonna ne mbiraba ebya Eva nga babbye kadi za banka, babbye essimu ye gye twakuba nako mu lumbe nga kweri. Tetuganye kate yadde agamba nti family eno njavu n'okuba tetwasoma naye tulina omwoyo gwe bayita omwoyo w'amagezi. Buli muntu yenna atasoma ne yasoma abako n'omwoyo w'amagezi. Nga ebintu bino mbiraba era buli kyenjogera nkinako obukakafu okusinziira ku ndowooza yange nga bweri kubanga teyandekera option. Nze kalotakera era okumanya oli omwana mulenzi amanyiira katu ngera we nawuliddeko mu social media endala platforms zisebo omukulu oyo abalaata nga we nawuliddeko exibo we yayogedde kuba omwana oyo ne wano wonna mu kufiirwa yali nga asinika businisi manyi mukama nsonyi okukozesa ekintu ekyo ng'asika busesi kuyenga it's a very small issue si yafiiriddwa after all. Omuntu yakuwa ekimuli okuleeta ebintu byamukadde bye baamukaka ennyo mu lumbe yayogera enfunda eziwera ennya nga kimu bibiri angamba Maureen wofunanga ku birth certificate ku death certificate ongamba naye bambi Maureen wofuna ku death certificate ntegeeza wenja nkitegeera kati n'enkigattagatta n'enkitegeera nti olw'okuba nkola ku NASA omukulu oyo yali amanyi nti nno ngenda nkole ki ngenda duplicating death certificate ya Eva nsobola ogisindika eri ku banka naye Katonda nansaasira nze nyina ku bwongo bannange sakola kintu ekyo nembera mwerufu ne tugenda emulago nga twagala death certificate jukiro nayo yali dayinayo connections emulago eyo ne batuma death certificate era abamu ku basawo ne batuwa ne ku magezi ne batugamba nti singa mufulumya death certificate eyo bane tugifulumya wano kyangu nnyo kati oyo okubasinga omusango oba naffe okutusuuwinga nga government hospital n'okusuuwinga abannira. Reason being akimanyi nti omwana afiira mu mikono gye kati ayagala abakwatirawo ku death certificate afuneyo omuntu n'omu agifulumya aveeyo abagambe kati death certificate mufulumiza yaki kitegeeza mumanyi ku nsonga ya Eva awe yali atumalidde naye mukama n'atusaasira naffe twali bagezi ne tubeera bakkakamu n'okutuusa kati death certificate agituwanga wabula twawuliddeko nti ku kooti yagitutteyo yali atumma kiyaki sirowooza nti ayina death certificate ate nga neyo ku kooti gye yatutteyo I'm very sure bw'abanga ayina death certificate kitegeeza nti ayina okuba nga ayina ndagamuntu ya Eve. Ndagamuntu yagizza mu bintu byeyazza atuwa ndagamuntu ya national n'atuwa national ID yali e Dubai kadi za banka laba mukama bwamuvaamu n'azitumma